Akale butereevu nkwanirizaako yonna gyosinzidde okubeera nga otulaba. Nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema mbabuuzaako era nembebaza mwenna abasubscribinga ne musharinga stories zaffe zino ze tuba tubaleetedde ez'enjawulo. Mwaka guno tuguguddewo na nkuba mpya era nga tugenda kuba tubaleetera nga program gye bayita buuza omusawo oba manya ebikwata ku bulamu bwo. Mu bulamu bwe tuwangaliramu mubaamu challenges ez'enjawulo nga muno mubaamu health issues oba health issues bazinywana batemu Uganda. Yes, ensonga ezikwatagana n'obulamu bwo nti kizibu nnyo okubeerawo nga tolwadde. Naye endwadde waliwo endwadde ezijja mu bulamu bwaffe ne zifuuka ekizibu naye olumu nga ne tulowooza teziwona kumba ate abasawo bw'oba batuuseeko tomanye ziyinza okuba nga ziwona era mentality eno etubeeramu ne tugamba endwadde zino teziwona eva ku ki era kiki ekituleetera endwadde zino okuwangaala mu bulamu bwaffe ne tulowooza nti teziwona nga zisobola okuwona. Nkwanirizaako abasinzidde Dubai, Saudi Arabia, Qatar, USA, UK, USA abe Boston awo St Paul Anglican Church mbalamusizaako yonna. Mwebale kubeera nga mugoberera omukutu guno gwa Habiking Uganda. Ate mu kanyomero k'ebyemizannyo ndowooza nawo mulaba tugezaako okubeera nga tubakwasaganya mwe abanyumirwa omuzannyo ogw'ebikonde n'ensambage namwe tulina engeri gye tugezaako okulaba nga tubakwasaganya tuba keepinga nga muli updated. Nze Habiking Uganda mbanirizaako nnyo kambeere ng'ate mbawa omusawo waffe olwaleero abeyanjulire ate nga gwe tugenda okubeera nga tutambula naye akaseera konna. Tusinzidde Nansana wano olwaleero era nga ngenda kubanga mbatwala direct eri omusawo waffe ate twongere okubeera nga tumanya ku bulamu. Ne olwaleero kiki tugenda okutandika nakyo okusomesaako paka wetunalaba nga wetukituuseeko weewo then ate tulyoke tukwate ku ndwadde endala. Mbanirizaako nnyo kale negataako ate twogereko n'omusawo waffe. Musawo nkwanirizaako. Neyanze egesebo kumpa omukisa guno nate okubaako obubaka bw'empeereza eggwanga oba abantu baffe mu nsi yonna. Tubaaniriza nnyo tukwebaza ebyensusso kubanga osazeewo okwewaayo n'obanga ate oyigiriza eggwanga naddala ku nsonga ezikwatagana n'ebyobulamu. Bantu bangi babeera eyo nga balumizibwa oba oliawo nga bagezezzaako mu malwaliro gano ngamba agatandikirwako ne baba nga tebafuna bulungi bujjanjabi oba oluusi tebategedde bulwadde butuufu bwebajjanjaba ne baba nga weesanga nti oli afuna obulwadde n'asuubira nti obulwadde tebuwona n'abuvaako n'aba nga tabujjanjabye. Amannya Dr. Sekamate Shafic wano ku ddwaliro Riyadh Health Care esangibwa ku Nansana ku Kyennaweeru. Just meters bibiri okuva ku Hoima Road ku main 200 meters. Okay. Kale obulamu bugamashi obulamu tebadde bw'Uganda. Happy New Year. Happy New Year. Kakati ndwadde ki nga tunatandika specifically okutunuulira nti endwadde esinga okusumbua abantu. Mbadde njagala ogezeeko okumenyamenya ebimu ku ebyo birwadde abantu balowooza nti tebiwona naye ng'ate singa baataddeyo omwoyo n'okutunuulira ebyo biba bisobola okuwona. Weewaawo buli muntu ali mu practice naddala ey'abasawo bamanyi nti endwadde ez'enjawulo naddala eza bulijjo abantu ze balwala mpitirivu mwesanga nti ono agirwadde guno wayiseewo omwezi azeemu alina bulwadde bwe bumu wayiseewo wiiki ate oluusi afuna bulwadde bwe bumu naaba nga alowooza nti tebusobola kukola ki tebusobola kuwona. Endwadde ennaku ensangi zino eziri common mulimu kyetwaliise zi infections. Infections ezo infection kigambo kigazi we tugenda okinyonya tetujja kisooka kisaako nnyo sira naye nga weesanga nti buli ddwaliro lyogenzeemu rate gye badayogonizirako oba gye bagambyako abantu nti alina infection eri waggulu nnyo. Mwemuli ezo ez'omu bitundu by'ekyama, mwemuli ez'oluusi mu bifuba, oluusi mu musaayi. So infections weesanga nti abantu bangi atuuka ekiseera nga buli walaga bamugamba infection. Weesanga nti tebamunnyonnyodde infection oyina ya kitundu bwekityo oba eyina ya wano kimuleetera okulowooza nti kati obulwadde bwalina infection buli part of ye tebusobola kukola ki kumuvaako. Ne tujja ne tufuna endwadde omuli nga ulcers. Ulcers ezo nazo olw'ekikula kyazo
no kuba nti omuntu singa aba tazifuddeeko nnyo weesanga zidda buli kiseera omuntu ava muli n'ajja n'agamba nti tezikola ki teziwona so nga ate singa baba bamwekebejja bulungi ne bamanya ulcers ziva ku kiki ekizireese aba asobola okufuna obujjanjabi obutuufu n'akola ki n'awona. Endwadde endala zetumanyi ng'ezitawona mu bufunze endwadde ze tuyita communicable diseases zijjanjabwa ne ziwona. Communicable diseases z'endwadde omuntu z'asobola okufuna either nga ajje ku munne oba nga azifunye ng'obuuka alina wa perceivinze obuuka ne bukola ki ne buba nga bumulwaza. Kale tutunuulire okusingira ddala ndwadde ki zimusinga okujjanjaba z'oyinza okubeerawo n'ogamba nti zino ze zimu ku ndwadde ezisinga okusumbuwa abalwadde baffe abajja mu malwaliro gano tubajjanjaba. Endwadde ezisinga okusumbuwa abantu ng'era bwe mbadde ntandise okusingira ddala the ulcer n'ezi infection. Ekigambo infection kugambye ekigambo kigazi. Tusobola okitunuulira mu layini ey'endwadde ezikwata eziri sexually transmitted. Ne tukitunuulira mu layini ey'endwadde ezikwata bamaama baffe naddala abakyala. Ne tukitunuulira mu layini ey'endwadde ez'ebifuba respiratory tract, oluusi mu lubuto mu mmere gy'olidde, oluusi kugamba ekigambo infection kigazi nnyo tuyinza obutakinnyonnyola wabula amakulu gaakyo oli mu lulimi olwangungu oli kwe kugamba nti mu mubiri gwe mulimu obulwadde wabula okugezaako okukinnyonnyola ennyo omanye obulwadde buli mu kitundu ki oyinza okumanya nti basically infection abantu nga bwe bakipasiivinga nti kyanjawulo ate ku basawo kye baba bategeeza wabula ng'okwanguyiza omuntu ng'adde ate awagadde okumanya ekimuluma alina kumugamba infection. Kale ndowooza tutunulire ulcers zino. Tutunulire yes so tunulira ulcer. Ulcers zino zirimu ebika byenkana ki oba za bika bimeka? Ulcer tusooke tumanye ulcer kye ki nga tetunnaba kunnyonnyola ennyo kumanya ulcer zirimu bika ki. Ulcers kigambo kya lusawo oli kyayinza okugamba nti olina ebbwa nga waliba nebbwa kyekitegeeza ulcer. Wankadde olira kusanga oli nga alina ebbwa ku mukono naye ebeera ulcer kubanga libeera bbwa wabula ekimanyikiddwa ennyo mu bantu nti olubi lwayogera ku ulcer apasiivinga ziri ez'omunda ez'omu lubuto kyekijja mu mutwe gw'omuntu kubanga aba ategedde nti ziri ez'omunda ez'omuki ez'omulubuto zezimuluma oba zalina. Kati ulcers ezo zirimu ebika byanjawulo okusinziira kuwa we ziba zikutte n'okusinziira ku ki ekiba kizireese bwe tugenda nga tuziklassifyinga wankadde ate bw'ogenda otutuuka eyo mu bujjanjabi weesanga nti eddagala erisinga oba oliawo lyerimu erikola ki erizijjanjaba naye tutunulira nnyo zikuttewa naki ekizireese kubanga kituwa ekifaananyi okusobola okunnyonnyola omuntu butya bw'ayinza okuzeewala oba butya kikyategekeddwa okukola okusobola okuba nti yeewala okuddamu nga okuzifuna. So tulina ulcers ezijja mu nsingo oba mu ddookooli ne wajja ulcers ez'omu lubuto olubuto kati olubuto mu lusawo olubuto tulinamu ebitundu byanjawulo mu lubuto munda. Yes wadde oba kugamba olubuto otunuulira olubuto lwonna naye ate olubuto lwe tumanyi ng'olubuto kati section katono nnyo kali ku kitundu ekya kkono waggulu wano we wali olubuto olugendamu emmere kati ezo tuziyita gastric ulcers. Sizo eza gaasi naye eza gaasi baziyita gastric olw'ekitundu we ziba zikutte. Gastric lwe lubuto olw'emmere olubuto olugendamu emmere ne tujja ne tuba ne duodenal ulcers. Duodenal ulcers duodenum kiba mu kigambo duodenum. Duodenal ulcers kiba mu kigambo duodenum. Duodenum ebeera section eyeekwata ku lubuto ate okweyongerayo egenda n'egatta ku byenda okusobola okutambuza emmere mu mubiri oba mu abdomen. So kye tuyita olubuto mu lusawo ebeera section ntono nnyo
emmere weetuukira ng'evudde mu esophagus. Kati ziri ulcers z'ekugamba ez'omu nsingo zibeera ziri related ne esophageal ulcers. Naye nga bw'ogenda okwekkaanya obulungi weesanga nga ebizireeta okusingira ddala weesanga nga bibeera nga bye bimu. Kakati ndowooza tukwate ku kiki ekireetera omuntu okubeera ne ulcers. Omuntu ulcers azaalibwa nazo oba ulcers omuntu zimukwata okusinziira ku kino nakiri mbadde nsaba otumenyere mu kaawa. Nga bw'ogambye ulcers omuntu zimukwata okusingira ddala embeera omuntu gy'awangaaliramu. Mulimu ebintu bingi oba twaliziyise nga predisposing factors omuntu zayinza okuba ng'akola ne zimuleetera okuba ng'afuna ulcers. Okusooka tutunuulire embeera yaffe eya bulijjo enneeyisa. Omuntu yenna okusinziira ku mmere gy'alya, bw'oba nga emmere gy'olya olya emmere gye tuziyita nnyo spice foods, ng'oluusi mulimu ebirungo bingi, oluusi nga emmere entemeeteme kaŋŋambe entemeeteme oba eyanguwa okubeera digested, muceere, bummonde, ebintu ng'ebyo bikuleetera omuntu okuba nti olubuto we luba nga luproducinze acid oli akuyambako okudigestinga eyanguwa okuggwamu ate nekola ki lusigala nga lukurashinga. Wabula nga tetunaba kutuuka ku gundi eyo, mulimu predisposing factors ez'enjawulo. Omuntu yenna ng'anywa omwenge, omuntu abanywa ennyo omwenge naddala ng'okulya kwe kutono, tukimanyi bulungi nti tuba tutunulidde ku section ey'omwenge. Omuntu ate bw'atandika okunywa ennyo omwenge, endya ye ejja n'ekendeera, onfuna naaba nga talina nnyo appetite ya mmere. Kati abantu abanywa ennyo omwenge, abantu abanywa sigala, n'abantu abataliira mu budde, kituleetera okuba nti ekyenda kyaffe oba olubi olubikka ekyenda munda lubaninga oba asidi oyo bw'aba azze mu kaseera ak'emmere nga tewali kyakulya, ayokya leeyi eyo n'ofuna ekiwundu. Kitandika kitono ne kijja nga kigaziwa ne kijja nga kigaziwa mpaka lwe kituuka ne kiyuza n'olubuto, n'oba nga emmere oluusi bw'ogirya ate egenda mu kye tuyita peritoneum. Nga tunagenda kubiziyiza muntu obutafuna ulcers oyo atazirina atulaba, then waliwo abantu bano abazirina ng'osobola okwesanga ng'ono yali tanywa mwenge abanga tagunywangako bukyanga abaawo, n'osanga oli waliwo emmere etewalika, emmere eyo gye tuyita obumpanzi bwa spice food. Kati omuntu alina kukola atya okulaba nga bino wadde abirya n'asuula, kiki kyalina okukola okulaba nga yeewala ulcers obutamukwata? Bw'ogenda mu malwaliro weesanga nga bakubiriza nnyo kye tuyita balanced diet. Balanced diet abantu bakipasivinga mu ngeri eri nti ngambe kulya bulungi. Ate bwe tugamba okulya obulungi oli n'alowooza okulya KFC, kokokoke, ebintu ebisabasaba kanjogere bwendi. So nga ate kye tuyita balanced diet kwe kuba nti omuntu afuna essowaani ye y'emmere ng'eriko buli kirungo omubiri gwe kyetaaga, omulizi protein, omulizi carbohydrate, omulizi vitamins n'ebirala. Kati balanced diet eyo ekuyamba nti singa emmere etuuka mu lubuto neeba nga chemicals oba acids eziri produced ezimuyambako okudigestinga baziproducinze zigenda otuukawo nga zirina ke zigenda okukwatako. Naye bwe weesanga nti omuntu alya emmere ya kikula kimu, omubiri gubeera guproducinga kati ezimu chemicals nesanga tezirina kyezigenda kukola kyezigenda kudigestinga. End result nga weesanga zidigestinzeemu olubuto oba leeya oba olubibi olwaki olubikka olubuto olwo. Olubi olwo luli protein in nature, ate nga weesanga nti proteins zetulya kitono, tulya nnyo kitono proteins, naddala emmere gye tulya nnyo energy giving foods, carbohydrates, kawunga, muceere, ebiki. Kati weesanga nti emmere acid oli ali produce talina kyagenda kurashinga. End result naye attacking eri olubi olwo kubanga luli protein in nature, acid yakuyambako okudigestinga protein foods. So kati bwe tusanga nga tetulinamu balanced diet oba tetulinamu protein gubaleese ng'olwo acid ya attackinga ki olubi luli. Kati omuntu oyo gweyogeddeko nga ye tanywa mwenge, tanywa sigala,
nene wesa lwagenda mu ddwaliro lusiba muga nti ulcers ezimuluma olw'obubonero bw'aba alina bw'aba ayogedde annyonnyodde abasawo bw'aba awulira ebiseera ebisinga tuzijja mu ndya mbi kyetwayogeddeko wali mu kusooka nti endya y'omuntu editamininga nnyo mu sayidi ey'obulamu bwe so omuntu oyo aluusi aba yazifuna ng'akijje mu ndya. Ekyokubiri tulina kyenaliisa obulwadde naye ng'ate kitundutundu ku bulamu nti buli muntu alina akiyina gy'ali wabula ng'omuntu yeetaaga kumanya butya bw'agenda ku kihandolinga oba kukikwasaganya kye bayita stress. Stress eyo ereeta ebintu bingi nnyo omuli ne ulcer ekuleetera predisposing omuntu okufuna ulcers mu ngeri ez'enjawulo. Anti stress ereetera omubiri okuproducinga ezimu hormones ekisooka ezigenda okutamya emmere. Omuntu wabeera stress eri abeera stress n'aba nga ye ebyokulya ng'asobola n'okuziba olunaku nga talidde ate nga n'enjala temulumye nga takirowoozezza nako lwa stress. So ng'ate kye tuyita conditioning nti omubiri oba waguseetinga nti gumanyi buli ssaawa 7 oba buli ku makya gusuubirako okulya. Ekiseera ne kituuka nga tolina ky'otaddeyo gugenda kufulumya acid oli waka gusuubira oleeta kati end result oba toleese nga gukurashinga kyenda kiri ng'ofuna amabwa oba onfuna eso kati stress owa bulijjo nti abasinga tubifuna nga tumujje ku stress ulcers tumufuna nga tumujje ku stress gabula bw'obanga totegedde butya bw'olina kuhandolinga stress wo beba abajja ne bafunanga relapse najjanjaba naawe wiiki emu awulidde efunyemu akangubanguba tonayita nnaku 3 azeemu afunye mbeera yeemu naye ng'ate akugamba nkozesezza eddagala mmize kino so nga ate bw'omala okumanya nti kiva ku kino ofuna engeri gy'ogenda okihandolingamu oba abasawo ne bakuyiwa ku magezi engeri gyayinza okukuyambamu okusala stress oyo. Ate ekyennaku ekiriwo nti abasinga buli tubeera ne stress oyo tutwagala kusharingako n'abalala so nga ate be baali tuyambyeko okumanya nti tukyovakaminga okwewala ate eri complication yaakyo eya ulcer. Kale gwe nno atulaba nyongera okutegeeza nti oli ku Habiking Uganda wabula nga bwe nkutegeeza nti programu eno bagiyita Buuza Omusawo tusinzidde wano ku Riyadh Health Care. Riyadh Health Care esangibwa ku Nansana ku Hoima Road obulanchingira ku Kyenabweru ng'okkirira wagambe ziba kilometers meka meters 2 eddwaliro lijja kubuulira abakuba liri ku main road era nga bano bataddemu ssente okulaba nga programu eno egendera ddala maaso. Tugenda kuba tubaleetera dokita nga bwe yabeeyanjulidde buli lwa Monday n'olwokutaano. Tutunuulidde nnyo ulcers olwaleero kubanga ulcers zino buli muntu azikaaba and waliwo possibility egamba nti ulcers zino omuntu asobola n'okuba nga tazirina naga nti alina ulcers. Weeri ssebo weeri muntu olw'okuba nti kati kyakyaka buli muntu ajja nga alina olubuto naddala nga lumumira wano waggulu wano ajja kulowooza nti alina ulcer. So nga ate endwadde muliwo endwadde endala ezijja n'obulumi obwefaananyirizaako obwo naye ng'ate si ulcer. Era weesangira nti bw'oba ogenze mu ddwaliro ennaku zino tulina challenge nnyo nti nga bwe nkugambye akabonero ako abantu bakamanyi buli akafuna ajja kudduka ku pharmacy oba ku ddwaliro oba ku clinic ng'agula ddagala lya ulcer magnesium kati bayiga ne buno obunyeenya babuyita bunyeenya omeprazole najja nga kasaba n'agenda n'amirirako ne panado n'afunamu akangubanguba n'alowooza nti akoze eki. So ng'ate ne bwe tuba ng'abadde ulcer alina ddoozi gy'alina okutambulirako ebbanga ly'olina okumumira okuwona kuba liribbwa eryetaawo okujjanja bitagenda mu kuwona mu ssaawa 2 z'omiriddeko panado. So endwadde weziri empitirivu ezijja n'obubonero obwefaananyirizaako obwo omuntu kyayinza okupasivinga obubi nti ulcer. Mulimu ze tuyita endwadde ez'ekibumba omuli endwadde ez'akalulwe oluusi hania ez'omu kitundu ekyo endwadde weziri nnyingi. Ndowooza kyembadde njagala okubuuza ekirala omuntu amanyira ku ki ndi ulcers zimukutte bubonero ki obumu ku obwo obutuufu obulaga nti nno ulcers zitandise okujja mu bulamu bwo era singa obulira obubonero buno ng'obudde bukyali waliwo possibility okuziyiza ebbali lye tuyita ulcers okulaba nga terijja mu bulamu bwaffe. Well obubonero obwo singa owesanga ng'oli omu ku bantu abalina obubonero bwengenda okwogera wammanga
kiba kirungi nnyo n'osooka olaba omusawo olwansonga nga bwe nkunnyonnyodde kino nja kisaako ennyo essira nti tulina endwadde endala ezijja n'obubonero obwo. Akabonero akamanyikiddwa akasinga kye tuyita epigastric pain, oba pain ey'omukameeme wano waggulu wano, n'owulira omuliro mu kameeme, n'owulira omuliro nga gukwokya naye nga oba oliawo tezibadde ulcer, naye nga okusingira ddala zibeera ulcers. Naye oba ogenze mu ddwaliro n'onnyonnyola omusawo aba asobola okukubuulira oba osobola okumanya kyekituufu ekikola ki ekikuluma. So mu bufu obwo tulina obubonero buno wammanga. Ulcers zikuleetera okuba nga losing appetite ey'okulya. Lwaki? Nti muzo muli mu bika byazo bye twogedde mulimu ezikuleetera bw'olya emmere ate obulumi ne bweyongera, ate ne mubaamu ekika nga bw'olya emmere obulumi bukola ki? Bukendeera. So kati bwesanga ng'olina ziri ezandidde emmere obulumi bweyongedde, appetite egenda kubula ey'okulya. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ezimu bwe ziba zizze kati nga zetugambye obubonero kyenyinza okugamba nti bujja okusinziira ku ulcer zikuttewa okusingira ddala. Zijja okusinziira ku ulcer zikuttewa. So obubonero obw'okuba nti omuntu bw'alya emmere agiwulira ng'egenda emwokya, normally toteekeddwa kuwulira mmere ng'egenda ekola ki? Ng'olumira tuteekeddwa giwulira n'ogenda n'omira ekyoka n'olya nga kigenda kikalabula oluusi kikwokeza naki, toteekeddwa kiwulira ekyo. So singa oba ofunye akabonero obwo wabaawo chance z'okuba nti olina ze tuyita esophageal ulcers oba ulcers ez'omumiro, nga bw'omira emmere zigenda zikosa ku ki amabwa agali mu gundi ogwo. Ne tujja ne tuba n'akabonero ak'okusesema olw'okuba nti olubuto olwo kasa lufunebwa undergoing oba lufuna kye tuyita inflammation. Inflammation ebeera process ebaamu omukuulira nga olubuto lukwokya oba ekitundu ekiri inflamed kyokya oluusi nga kirimu n'obulumi n'ebirala. So inflammation eyo buli lwebaawo ereetera membrane ezo okuba nga zi-irritatinga nekisindiikiza omuntu okuba nga asesema. So weesanga nti omuntu ng'oyo ayinza okusesema omusaayi oba n'asesema bw'otuukira okusesema omusaayi ebe ziba nkulu. Obubonero bujja bukyuka okusinziira ku level omuntu gy'aliko mu bulwadde eya ulcer. So omuntu ayinza okuba n'ajja n'atandika okusesema buluusi kuwulira mmemme ng'ekusinduukirira, appetite ebuze, ne kadino gye tuyita ya epigastric pain oba obulumi obuli mu kifo ekyo. Abalala bajja ne bafuna constipation, abalala ne bajja ne bafuna olubuto okuba nga mulimu amaloboozi agatategeerekeka, abdominal sounds, luvuuma, oluusi luzimbye. Kati mulimu akawuka ke batera okukebera ennyo, ono kano katukonewo okuba nga bakulu nnyo. Tujja tugenze mu ddwaliro, ddala amalwaliro gano agatandikirwako, ne batuggyako omusayi nti bagenda kukebera ulcers. Ekituufu kiri nti baba tebakebera ulcers, wabula baba bakebera akawuka ke tuyita Helicobacter pylori. Akawuka ako kabeera nnyo mu bantu abalina ulcer. So nga ate tekitegeeza nti omusayi bwe gujja nga tokalina nti omuntu aba talina ulcers. Liri nkugambye libeera bbwa, ate bbwa terireeta kawuka nti kogenda okukebera. Wabula akawuka nti ekyenjawulo ekikaliko nti omuntu waaba akalina ebiseera ebisinga ne bwamira atya eddagala nga temuli ddagala litta kawuka ako, agenda sigala afuna relapse. H. pylori waba agenda afuna nga relapse eza episode ez'okuba nga alumizibwa. So ulcers ezirina H. pylori omuntu ajja kufunamu oluusi amaloboozi ago ge tugambe mu olubuto kumuzimba, gaasi, muntu ng'alina gaasi ne waba taliddawo olubuto luzimbya kkuse. Sabala ne bajja ne bafuna ze tuyita constipation, oluusi ulcers ziba zikuze nnyo n'agenda okufuluma obubi nga mulimu omusaayi. Naye omusaayi ogwo gwawukana. Waliwo omusaayi ogujja nga guzze lwa hemorrhoid, guno tuguyita occult, nti guzze olw'okuba oli alina emmeeme zino ziyita emmeeme ez'emabega, ezo zireeta omusaayi nga guli fresh. Kati guno ogwa ulcers gujja nga mukalu, tukiyita occult blood. Ogenda okutunula mu bubi nga buddugavu, tewalidde emmere edduga za gundi, tewalidde iron building foods, naye nga oli abagenda okukebera obibe nga mulimu omusaayi. So obubonero bwa ulcers bujja bukyuka okusinziira ku level y'omuntu, level y'obulwadde omuntu bw'aba alina. Bino byonna bye twogedde ebisinga
ayaka ku lubuto waggulu oluusi meme kumusindukira n'okubula appetite so n'omutwe gugira awamu n'alumizibwa omutwe obubonero bujja bukyukakyuka so nowesanga nti ne abantu abalina akamu ku predisposing factors getwadde tuleseeyo akaleeta omuntu okuba nti alina ulcer gwe oli bw'aba amanyi nti alina ekika ky'omusaayi kye tuyita blood group O tukimanyi nti blood group eri resistant nnyo ku ndwadde naye ate munnaye aba ulcers baate zibettanira nnyo aba blood group O zibettanira nnyo so nga ate zijja neziba nga zikupredisposinga ku ndwadde ez'enjawulo so bw'ofuna complications eza ulcers era oba n'obubonero bwa njawulo so okusinziira ku level we zituuse omuntu afuna obubonero obw'enjawulo. Kyembuuza ekirala waliwo is there a possibility okubanga omuntu kati nja kuwa example ku kiri ekyokubanga osala appetite olubuto lukuzimba waliwo embeera ejja mu ulcers nti omuntu asobola okulya nga yakatandika okulya nakkuta ekyo nakyo kiva ku ulcers omuntu ng'azirina omuntu nga yakatandika okulya nakkuta yesu omulwadde wa ulcer asobola okukifuna ekyo era nga bwe tugambye okusinziira ku level gye kiba kiriko okusooka bwe tutunuulira H. pylori tugambye akuleetera okuba nti olubuto lujjudde gas kati oba wakatandika okulya amakulu kyoteekayo tekirina we kiraga mu lubuto wakoze eki wakubyeko wajjudde so kati osobola okuba nga wakatandika okulya n'owulira ng'okkusi olw'okuba nti emmere we yali badde etuula already waliyo omukka ogujjudde ogwetaaga okusooka okufuluma then ne tujja ne tuba ne singa oba omuntu aba afunye complications zaazo zisobola okukosa naddala ez'omudiodinam nezikozinga kye tuyita stricture noba nga we biteekeddwa okuyita tebikyayitawo olw'enkovu eri nti efunzize ekkubo ebiteekeddwa okuyita tebikyayitawo kati bino by'otaddeyo neba nga tebigenda kutuukayo eri gye birina okulola olw'okuba nti obirina okuyita bafunzizaawo olw'enkovu omuntu ng'abadde aludde nga alina ulcers naddala nga tazijjanjaba esebo kakati kubanga kale abatulaba kyengezaako okwongera obategeeza nti tuli mu kugezaako kumanya obulwadde buno obutusinga okutusumbuwa bwe bulwadde obwa ulcers bwe tusoose okutunuulira program bagiyita buuza omusawo biki gwe ojja commentinga awo mu comment section otubulire ulcers gwe ng'omuntu zikisinga kuyisa zitya kino kijja kutuwa oba okukuba ekifaananyi okwongera okubatangazaamu nti munnange ono we yakomentinga bw'ati ayina kukola kino okulaba nga yeewala ulcers okutuuka ku level endala level ki eviirako omuntu omulwadde wa ulcers okulaba nga bw'agenda asasema omusaayi afuluma obubi obulimu omusaayi level ki ebeera level ki eya ulcers era kiki ekireetera level eyo omuntu okugituukako well omuntu bw'atuuka okusasama omusaayi kiba kitegeeza ulcers ezikuze nga tuyinza zigradinga ku grade 2 lwaki nti blood vessels ezisupplying olubuto ziweesanga nga ziri mu kyenaliise leya eddaku eyokubiri kubanga zisemberawo okumpi kubanga ziteekeddwa okutransporting emmere ebadde digested okugiteeka mu musaayi so kati bweweesanga nti leya esooka eweddewo completely oyingidde leya eyokubiri kitegeeza blood vessels ziri eziteekeddwa okutwala emmere gy'olidde ate kati zibleedinga nga ziyiwa mu lubuto kati sa zibleedinga nga ziyiwa mu lubuto ogenda okusesema n'osanga ng'oli asesema musaayi so omusaayi ogwo guba guva ku ziri blood vessels ziri so omuntu aba ateekeddwa okuba nga bw'aba afunye akabonereko ayanguwa mu nnambiro kubanga ate oluva ku level eyo ziyinza okuyingira ate ne zikubamu ekituli ekirala ekyateekeddwa kukola ki kubeera mu lubuto so kakati alina kukola ki omuntu kyalina okukola ng'abadde atandise okulaba ku bubonero obwo ave ku kyetuyita first aid ennaku zino tugiyita first aid gy'okudduka neeguzayo buno obukerenda olwokuba mpulidde obubonero obwa ulcer agende ajje mu ddwaliro ayogere n'omusawo batuule bakole treatment plan esobola okuba kubanga oluva ku level eyo nga bwe nkugambye nti aba agenda ku level endala ate enkambwe y'okuba nti egenda kukubamu ekituli nti ate n'eddagala lino liba terikyakukolako enkomekero y'ebyo olufuna ekituli oba tuba tulina kukulongoosa ne tuziba ekituli kiri ekiyinza okukumaza mu ddwaliro ebbanga etali wansi wa mwezi gumu oba ebiri nga bakujjanjaba so oba ofunye obubonero obwo tuuka mu ddwaliro
musawo akunnyonnyola mukole drafting treatment plan ogimirire ebbanga lye baba bakugambye kubanga ekituufu kiri nti ulcers ziwona wabula singa oba totegedde kikyennyina kukola oba kyennyina kuzzaako weesanga nti okivuddeko n'omanya n'okitwala nti teziwona n'ofuna bufunyi complications esebo kale ndowooza gwe nno otegedde commentinga subscribinga twongere okumanya ulcers gwe zikuyisa zitya era actually kyembadde njagala okubuuza waliwo baganda baffe bana batawangalira wano kuba omanyi wano waliwo emmere nti omuntu omulikomendinga emmere esinga obungi ajja gifuna kakati waliwo abaganda baffe bana abakolera ewalizi KFC ng'ekituufu emmere gye basinga okulya y'emmere nyangu nti miceere bw'aba talidde muceere enkoko KFC emmere eriyo esinga okubeera enyangu abantu bano balina kwewala bati okulaba nga ulcers tezibayisa bubi obanga okulaba nga beewala ulcers waba yagenda tazirina ayina kukola atya okulaba nga yeewala ulcers zino webale nnyo ssebo ekibuuzo ekyo abantu abeera weesanga nti baba feedinga ku mmere ey'ekikula ekimu oluusi balya nnyo carbohydrates okusingira ddala mu buli mmere mubaamu nutrients ez'enjawulo oli bwagenda n'alya amatooke oba alidde kawunga mulimu different nutrients naye tuziyita carbohydrates okusinga nti kubanga ye mmere ey'amaanyi eba eri mu kirungo mu mmere bwetyo naye nga mubaamu ne other nutrients ezirimu mu mmere eyo so omuntu ng'awangalira ku mmere ey'ekikula kimu okusinga ddala tujja mukubiriza abe nga aliira mu budde okuliira mu budde kintu kikulu nnyo kyakubiri abe nga yeewala ebintu ebimuleetera stress tuyinza obutasobola kumwewala naye ate bw'oba ofunye ekintu ekistressinga tucoping up means oba tufune engeri gye tuyinza okuba nti tumuhandolingamu n'otabirowoozaako nnyo ebibadde bikusumbuwa n'ofuna diversions eza mindset kubanga obwongo obuliro obeera nga bufokasinze ku kintu ekikustressinga nga bwe nagambye bukuzireetera okuba nti losing appetite nga busikozesa hormones zize buyina nekyetera omuntu okuba nti kimupredisposinga okufuna ulcers esebo ndowooza tugenda kuba nga tuwumulamu katono nnyo ate tubeere nga tukomawo n'engeri gye tugenda okuwunzikamu ulcers olwaleero kintu tekitegeeza nti tuzimazeeyo nagambye tugenda kukwata ku ndwadde ebibuuzo byammwe byemukomentinga n'okutugamba byebijja okutuleetera nja biwandiikanga wansi mbiwe omusawo abiyitemu so ajja kubaddamu kibuuzo ku kibuuzo nze Habiking Uganda katuwumulemu katono tuvaako